This is Desperate. Abali ku Diaspora TV, abali ku Cyberface, n'abali ku YouTube, TikTok, n'emikutu egy'enjawulo. Amanya n'eddoboozi omubuulizi w'enjiri Suzeti Sajjabbi Mama Ziva wano nga ndi wamu n'omuyigiriza w'ekigambo kya Katonda omusomesa Godfrey Sempeebwa Mubiru. Twebaza Katonda olunaku luno olwaleero atuwadde ekirabo eky'obulamu nate nga twagulawo mu kanisa yaffe eya New Life eri ku 80 Maple Street in Stoneham. Bw'obanga oyisengako sides eyo ojjanga n'otukyalira nga twagulawo omusumba waffe Senior Pastor waffe Samuel Mutyaba Bible ku ntikko twaddayo okusoma Bible mu its contextual. Abasinga tubadde tuteekamu endowooza zaffe ebirowoozo byaffe naye n'ennyumba eya Mwamubiru weeyogereko tubuulire kye twasalawo kubanga gwe musajja gwe mwami Mukama waffe bazibwe abooluganda abatuwuliriza abali ku Facebook, YouTube, Twitter, Cyberspace. Twebaza Katonda olw'omukisa gwatuwadde okubeera nga tujja okusomesa ekigambo kya Katonda. Tukozesezza omukisa guno omwaka guno n'oguwedde nti Mukama Katonda atuwadde mandate ey'okubuulira ekigambo kya Katonda. Tusazeewo okulumba buli nsi, buli site, buli tawuni yonna tubuulire ekigambo kya Katonda. Kubanga banaategeera batya nga teri ababuulidde. Kano ke kaseera ne tujja okubuulira ekigambo kya Katonda ne tusomesa mu butuufu bwakyo. Ogambye okuza Bayibuli ku ntikko nga totaddeemu birowoozo byo naye ng'oleka Bayibuli okwogera gy'oli. Bwe tutyo bwe tuyimiridde. Ng'era olwaleero ali mu byuma ye mukyala Mubiru Goleti omuba temutuwulira bulungi oba nga tusaakaddemu oba tudistortinga mututextingire mutugambe tulyoke tusobole okuba nga tukola ki nga tutereeza ebyuma. Olwaleero we are going to share njagala buli omu aggyeyo essimu ye gy'olina oba okozesa iPad osharinga emessage eno yita banno beeyongere tubeereko abawera kubanga ekigambo kya Katonda buli lw'okitegeera kiva mu kugisoma. Bw'okisoma n'okitegeera kitegeeza gwe naawe ogenda kusumululwa mu nkola yakyo obeere nga ky'osoma okitegedde. Kati kye tusaba osharinga emessage eno mu minute eno gye tulina. Mu minute gye tulina. Kati tubagadde muggyeyo iPad amasimu gammwe ag'enjawulo musharinge ku Facebook. Kigambo kya Katonda nga kigenda mu maaso nga tusharinga twagala obbabuulira ekiri mu stock gye tulina. Valentine ku church waffe New Life Senga Rose Sajjabbi atutegekedde tugenda kubeera ku Crown Plaza tujja kubaayo from 4 p.m. to 7 weewaawo mu byakusasula $6 per person. Ate era mu May nga lumu tulina omubuulizi waffe Evelyn Musoke ategese ekijjulo kya launch y'ennyimba nga behind it nga tuba tugenda ku fundraisinga ssente eri abaana kubanga alina essomero ly'alina e Uganda. Kale n'olwekyo katusabe tumaze okusharinga. Linda kompayo minute emu waliwo wenyenda okusharinga. Amina. Bamala okulaba nga bwe tuwaayo sekendi. N'ekirala muganda affe ttiimu akyanoonyezebwa. Era okusaba kwaffe nti azuulibwe nga taliiko kamogo konna nga taliiko kyonna kimutuuseeko kwe kusaba kwaffe. Ate era nga kisoboka oba mwasomera amawulire leero waliwo omuwala kati mukazi mukulu yabula mu 1979 yazuukiddwa. Yazuuliddwa. So anything is possible. Amina. Era abooluganda bwe obadde osoma naffe oba obadde ng'ojja otulaba tubadde tukusaba oggyeyo ekitabo kyo n'ekkalaamu ne Bayibuli yo kubanga tugenda kuleeta ebyawandiikibwa bingi kubanga ebyawandiikibwa mwe tuyita okutegeera n'okumanya ekigambo kya Katonda. Amina. Taata twagala okwebaza olw'olunaku olwaleero tuzze olw'eggulo olwaleero okuyiga ekigambo kyo obikkula amaaso gaffe ag'omwoyo okutegeera n'okumanya eri abo bonna abatannakutegeera taata essala yaffe ogambye nti oyagala abantu bonna okutegeera
okulokoka okusooka n'okumanya amazima kwe kusaba kwaffe bonna bajje gy'oli bamanye obulungi bwo n'ekisa kyo era nga tubuulira ku mukutu guno twagala abantu bonna bajje bakumanye okusaba kwaffe kuli nti ensi zonna zikusinze zikutegeere zitegeere erinnya n'amaanyi ge tugenda okwogerako nti gali mu ggwe wekka teri mulala yonna erinnya Yesu we balyogera tumanya obuyinza obukolera mu ddyo taata era olunaku olwaleero tukwebaza nti teri kigenda kutubaako kubanga tulina obuyinza okugoba embeera yonna etali ya Bwakatonda era otuwadde amagezi ag'okwawula nti bwe tusoma tusobole okutegeera tufune n'okumanya byonna tubisabe nga tuyita mu linnya ly'omwana w'omu Yesu Kristo mukama waffe buli omu n'agamba nti amiina. Amiina. Omutwe gwaffe ogwaleero tugenda kwogera ku buyinza bwe tulina mu linnya eryo oba endowooza gye tulina eri erinnya eryo kyogere tukiwulire nti endowooza gye tulina eri erinnya ery'obuyinza n'eri ofiisi amiina gye tukoleramu linnya lya Yesu. Amiina. Abooluganda nga Sister Suzette bw'atandise nti twogera ku buyinza bwe tulina mu linnya erya Yesu. Erinnya lya Yesu ly'amaanyi naye tomala galikozesa bukozesa kubanga agomaanyi. Luli twali tuyigiriza tuvudde ebbanga nga tuyigiriza ku linnya lino okumala ebbanga oyinza okugamba nti nga muliyigirizaako ebbanga eriwala lwakuba twagala mufune okutegeera n'okumanya bwe tutunuulira endowooza eno mu linnya lino omuntu alina okumanya endowooza gy'olina eri erinnya lino kubanga emirundi egisinga abantu tugenda okukola nga tulina endowooza enkyamu netugobesa ku mirimu gyaffe kati era naffe abakkiriza bwe tujja okulaba amaanyi ge tulina mu linnya erya Yesu Kristo tulina okuba n'endowooza ennuŋŋamu amiina eri erinnya lino kubanga erinnya lino mwe twerabira ate mu linnya lya Yesu mwe muli amazima g'okutegeera embala yaffe mwe twetegeerera okuyita mu linnya ate ekigambo kya Katonda ndabirwamu. Lwaki ndabirwamu? Nti buli lukya buli lunaku buli ddakiika mwe tujja ne tweraba okwetereeza kiki kye tuli. Amiina. Otugambye ekigambo kya Katonda ndabirwamu ate era ekigambo kya Katonda muntu omuntu ono gwe twogerako ye Yesu Kristo. Amiina. we tugenda okulaba amaanyi bwe tugakozesera bwe gali towards that authority. Amen. Kati olwaleero tutunuulira erinnya ofiisi obuyinza naye nga tulitunuulira mu ndowooza gye tulina eri ebintu ebyo ebisatu byenjogedde kubanga bw'oba oyina endowooza enkyamu eri erinnya eryo ogenda kubeera n'obuzibu naye nga sinnagenda eyo njagala ojjukire nti mu linnya lino mwe muli obukakafu obulaga amaanyi g'obuyinza bw'olina. Amiina. Mwe muli engeri gy'osobola okwezuula n'oweemanya nti kati nze ndi mu Kristo. Mu linnya lino mwe muli amaanyi nze ng'omukkiriza mwe nsobola okwezuula n'entegeera kikyendi n'enfuna n'obuvumu. Ate njagala omanye nti erinnya liryo. Amiina. Erinnya ki liryo kubanga kitegeeza nti Yesu bye yakola naawe yabikkolera. Buli kye yafuna naawe wakikola ki? Wakifuna. Wakifuna otya? Mu kufa, mu kuziikibwa n'okuzuukira. So gambye nti Yesu bye nnina yabinkolera dda ng'abikola atya ng'ayita mu kufa kwe yafa wamu n'ebibi byange n'ebikolimo byange n'aziikibwa wamu n'ebyo byonna n'azuukirira wamu nange. Otyo. Kaakati buli lw'omanya ekyo omanya nti ggwe oli mu Yesu naye ali mu ggwe. Omwoyo gw'ayina naawe gwokola ki? Gw'oyina.
taata kati taata wa Yesu ye taata waffe. Amina. Kyeyamuwa naffe kye tuyina. Naye kikutwalira okutegeera, okusoma otegeere nti ebyo naawe obirina. Omuntu omu ayinza okubuuza nti taata wa Yesu aba atya nze taata w'omwonoonyi? Taata wa Yesu aba atya? Bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okukola ki? Okufuuka abaana ba Katonda. Kaakati bwe twakkiriza Yesu Kristo kitegeeza twamukola ki? Twamusembeza ne tufuuka eyatusembeza ne tufuuka ki? Abaana. Kati tuli baana. Naye jjukira nti Yesu bwe yafa yafanga ki? The only begotten son, omwana yekka owa Katonda. Kati mu kufa kwe yafanga omwana, mu kuzuukira n'azuukira ng'omwana yakola ki? Omubereberye mu bafu. Kati kyogamba nti Yesu wano ng'agenda okufa afanga omwana wa Katonda gwe tumanyi omuyekka. Naye olwa mission ye yamuleeta okununula omwana w'omuntu. Kati bw'amala okumaliriza mission ye eyo ku musalaba, afudde azikiddwa, olwo azuukira ng'omwana omubereberye. Olwo naffe wano ekiwandiikwa ky'owandiise ky'ova okwogera we kitugambira nti naffe tuli baana. Naye ye first born ffe we tuddirira kyava olaba nga Katonda taata we ye taata waffe. Genda maaso. Kati olwo ffe tufuuka baki? Baganda ba Yesu. Amina. Naye bw'oba tolinasoma byawandiikibwa bino bitegeera kino kisobola okukuwaamu okugamba nti mbeera ntya muganda wa Yesu, kunze byenkola. Ebyokola si bye bikufuula okubeera muganda wa Yesu, wabula Kristo kye yakola ku musalaba kyekikufuula. Kyekiva kitwala omukkiriza okusoma ebyawandiikibwa nga tayongeddeemu, ng'ate tatoddeko ndowooza ye n'ayogala ayogere eri ebyawandiikibwa, ng'ate ebyawandiikibwa bye birina okwogera gy'ali. Amiina. Nga tukyeyongerayo mu maaso nkugambye nti Yesu by'ayina naffe bye tuyina. Amiina. Nti tuli muki? Mu Yesu. Obulamu bwe tulina Yesu bw'ayina. Taata we bye yamuwa naffe bye yatuwa. Kitegeeza nti byonna ebiri mu Yesu mbategeeza Katonda. Njogera nti according to notices ze nakoze. Kati owooluganda tuwuliriza olunaku olwaleero twogera ku ndowooza gy'olina eri erinnya erya Yesu n'obuyinza ne ofiisi. Kati njagala tutunule mu byawandiikibwa. Twayogedde tugenda kuleeta ebyawandiikibwa bingi. Ebyawandiikibwa bino bye bituwa okutegeera kiki kye tuli mu Kristo. Ebbaluwa ya Yokaana esooka essula 5 ove ku lunyolo 13 paka ku 15. Ebbaluwa ya Yokaana esooka essula 5 bweti bwesoma mu Luganda. Ebyo mbiwandiikidde mmwe mumanye nga mulina obulamu obutaggwaawo. Ebyo mbikoze eki? Mbiwandiikidde mmwe mumanye nga mulina obulamu obutaggwaawo mmwe abakkiriza erinnya ery'omwana wa Katonda. Kaakati olwo batutwaliddemu bino Yokaana yali abiwandiika naye kati fe abakkiriza atutwaliddemu. Genda maaso. 14 ne lugamba era buno bwe bugumu bwe tulina eri ye nti bwe tusaba ekintu nga bw'ayagala atuwulira, era bwe tumanya nga atuwulira buli kye tusaba tumanyi nga tulina ebyo bye tumusabye. Ebyo mbibawandiikidde. Omutume wa Yokaana awandiika agambye nti atuwandiikidde ffe abakkiriza. Oba ng'oli ku mukutu guno ng'okkiriza naawe atanaba kukkiriza kati olaba ekigenda mu maaso. Mbibawandiikidde, wulira, mbibawandiikidde mumanye. Tosobola kumanya nga tosomye. Mumanye nti mulina obulamu obutakola ki? Obutaggwaawo mmwe abakkiriza erinnya ly'omwana wa Katonda. Era buno bwe bugumu, the confidence, bwe bugumu bwe tulina eri ye nti bwe tusaba ekintu nga ye bw'ayagala, si gwe nga bw'oyagala, nga ye bw'ayagala atuwulira.
bangi nnyo balina question eyo naye mukama ddala atuwulira. bayibuli yiina etugambye nti bwe tusaba ekintu nga bw'ayagala atuwulira, era bwe tumanya ng'atuwulira buli kye tusaba tumanyi nga tulina okukyola ki. bwe tusaba ekintu kyonna nga bw'ayagala atuwulira, ekitegeeza bwe tuba tusaba tetusaba bigambo byaffe wabula tulina okusabira mu kwagala kwe. Otyo owulidde. Kati Yokaana atuwandikidde ebbaluwa eno okumanya ffe abakkiriza tumanye nti tulina obulamu obutaggwaawo. Emirundi egisinga tugenda ne tugaana okumanya ebintu bino nga naye tubisomye naye ne tugaana. Kiringa bwe tubeera wano nga oli mu nsi naye nga bakuwadde ebintu byonna obikozesa naye n'ogaana obikozesa naye nga bibyo. Kati naffe mu bwakabaka bwa Katonda gw'omukkiriza olina okumanya nti bw'osoma olina okutegeera nti byonna oli mu Kristo, toli ku bubwo. Oluzungu yakijjeeyo bulungi. Katusomeko katono tukivuunule. Kigamba mu 1 John 5:13-15. These things I have written unto you. Bintu bino bibawandikidde that you believe on the name of the Son of God. Tumukkirize erinnya ly'omwana wa Katonda that you may know that you have eternal life. Nti mumanye mulina obulamu obutaggwaawo, and that you may believe on the name of the Son of the that you may know. Tumanye. Kati ekigambo kuno okumanya oli it's like knowledge, right? Okumanya. Ate Oluganda lulina ebigambo bitonotono. So kakati olina okumanya ki gwe wakkiriza. Onoomutegeera otya nga tosomye. Kyova olaba nga mwami oyo yadde atandika okwogera nti ekigambo kya Katonda ndabirwamu. Kati ekigambo kya Katonda muntu. Ekigambo kya Katonda olina okufuna relationship n'omuntu ono gwe wakkiriza n'otandika okwezuula n'ogamba nti saawe wa mwoyo wakutya okutya ne kukuvaamu. Kaakati wowulira enjiri omuntu ng'agamba nti oliko ebikolimo bajjajja yo family tefumbirwa yo family efa accident yo family terigenda mu America. Ebyo mu Bayibuli muno kubanga yendabirwamu tekyogeddeeko. Ekugambye nti bwe tumala okumanya era bwe bugumu bwe tulina eri Yesu nti bwe tusaba ekintu nga bw'ayagala atuwulira. Amiina. Genda maaso. Kati omukkiriza olina okutuuka mu kifo ky'okumanya. Mu kifo ky'okumanya gw'omukkiriza ali mu Kristo olina kya muwendo nnyo. Critical bakigamba batya? Kya muwendo nnyo nti olina okutuuka okumanya. Kikulu. Webale nnyo. Kikulu olina nti gw'omukkiriza olina okutuuka okumanya, okutegeera. Omutume Pawulo yali awandikira Filomeena ng'asaba essaala eno. Yawandiika ebbaluwa eno ng'amusabira kola kikutegeera. Sister Suzette tusomerewo Filomeena 1:6. Filomeena essuula 1 olunyiri lw'omukaaga lugamba era nsaba nti okutegeeza abalala okukkiriza kwo kuleetere okumanya. Okussa ekimu okwokukkiriza kwo kulyoke kukolenga omulimu mu kutegeerera ddala buli kigambo ekirungi ekiri mu mmwe olwa Kristo. Okuva gye tuvudde nga tusoma ebyawandiikibwa mu bbanga lino ly'obadde kana kaseera kano olwaleero, olabye kiki ky'osinza okwekkaatiriza oba okuwulira kye tusomye ennyo. Agambye nti okussa ekimu okw'okukkiriza kwo kulyoke kukolenga omulimu mu kumutegeera ddala buli kigambo ekirungi ekiri mu mmwe olwa Kristo. Kati tulina okufuna omukkiriza alina okufuna okutegeera. Okutegeera bino ebiwandiikibbwa, okutegeera okumanya okuli mu Kristo, olyoke omanye nti okumanya ekiri mu mmwe ku lwa Kristo. Nti omuntu bw'aba tategedde kiwandiikibbwa aba tagenda kutegeera kiki oli kye yali awandiika gy'ali. Tugenda kweyongerayo wano. Pawulo awandiise mu Baluumi wano mu Abaluumi essuula 10 okuva ku 1 olusooka
ogendere ddala paka ku lwokuna. Abooluganda kyenjagala mu mutima gwange era kyensaba Katonda ku lwabwe kyekino balokoke kubanga mbategeeza nga balina okunyiikirira Katonda naye nga balina okunyiikiririra Katonda naye si mu kutegeera kubanga bwe bataamanya butuukirivu bwa Katonda era bwe baagezaako okutereeza obutuukirivu bwabwe bo bennyini tebaagondera butuukirivu bwa Katonda olwokuna kubanga Kristo y'enkomerero y'amateeka olw'okuweesa obutuukirivu buli akkiriza. Abasajja Abayisirayiri bano baali bayina ebikolwa obunyiikivu bayimbi baleeta buli kimu mu kanisa bakola naye nga bali mu mateeka. Balina okuyaayaana okwo n'okuweereza Katonda naye nga bambi baali tebamanyi kutegeera batya basobola okuweereza Katonda weewaawo balina okuyaayaana weewaawo balina okunyiikiranga kuba baanyiikiranga ne bajjanga mu yeekaalu. Wano Pawulo kyavudde abagamba nti abooluganda omutima gwe nga gulina ennyonta kunyolwa nti abooluganda kyenjagala mu mutima gwange era kyensaba Katonda ku lwabwe kyekino bakole ki balokoke bafune okutegeera kubanga mbategeeza nga balina okunyiikirira mu Katonda naye si mu kutegeera. Baali tebategeera naye nga banyiikirira bagenda buli Sande ne basaba naye nga gye bagenda okusaba nga bye batategedde kubanga omuntu ayinza okuga nti baali batategedde eki nga ebyawandiikibwa bino baabisomanga naye tebaabitegeera nga Kristo bwe yali ayagala babitegeere. Balina activities ennyingi ze baalinga bakola naye ez'amateeka nga zibasibye okutegeera oyo eyajja okugjawo ki amateeka. Soma luno olwokuna owulire bw'agamba kubanga Kristo y'enkomerero y'amateeka olw'okuweesa obutuukirivu buli akkiriza. Kristo n'ajjawo tagenda kujja yajja y'enkomerero y'amateeka balina okuyaayaana okwo naye nga tebalina kutegeera. Kati ffe abakkiriza tulina okubeera n'okumanya n'okutegeera essira gye tuteeka wano mu ndowooza gy'olina okumanya erinnya lino okumanya ofiisi okumanya obuyinza buno kwe kutegeera. Bw'oba tonnategeera linnya lino ngeri ki gye likolamu na buyinza togenda bukozesa. Amiina. Nti omuntu ayinza okugamba nti kiki baali tebategeera naye bw'osoma Abaluumi 10 olunyiriri olwokusatu oyinza otulungamya. Olunyiriri olwokusatu lugamba kubanga bwe bataamanya butuukirivu bwa Katonda era bwe baagezaako okutereeza obutuukirivu bwabwe bo bennyini tebaagondera butuukirivu bwa Katonda. Egambye kyekimu kubanga bwe bataamanya butuukirivu bwa Katonda era bwe baagezaako okutereeza obutuukirivu bwabwe bo bennyini tebaagondera butuukirivu bwa Katonda bo bennyini tebaakwata nkola ya Katonda. Ensonga lwaki Pawulo awandiika ebbaluwa eno eri Abaluumi nti eri abo baakwatanga mateeka baakolanga bikolwa naye nga tebategedde nti Kristo yajja okubanunula n'abajja mu mateeka. Kati okuba omutukuvu si bikolwa okuba omutukuvu kukkiririza mu Kristo omulimu gwe yakola. Yafa ku lw'ebibi bye yaziikibwa ku lw'ebibi bye n'azuukira ku lw'obutuukirivu nti mulamu mu ye si lwa bikolwa wabulwa olw'okukkiririza mu mulimu guli ogwaggwa Kristo gwamutabaganya ne Katonda. Kati njagala ojjukire nti guno omulimu gwe twogerako tegugenda kukolebwa omulimu gwaggwa. Kyova olaba bano olw'obutategeera baali nnyo mu bikolwa by'amateeka baali nnyo bannaddiini
Ate okwongerezaako kwekyo obutategeera kwe kwezuula obutamanya kati oyinza okuba mu kyaki n'ojja oli muweereza oli muyimbi oyinza n'okuba nga oli mubuulizi wa njiri naye ng'olwedde obadde owulira enjiri ebadde esomesebwa mu kyakiyo nti gwe olina okuwaayo ebitambiro osobole okusonyibwa nti gwe mu lulayini lwewamwe nga baasoma mu ndagaano enkadde nti generation curses zikugoberera kyovudde otafumbirwa kyovudde otazaala kati era bw'olaba n'omuntu aliko emizimu ng'odduka mangu ogamba bannange enfudde awo kitegeeza gwe wakkiriza tonnamutegeera olina okumanya okufuna otya ng'osoma ebyawandiikibwa bino mu kutegeera kwabyo n'okubikkulirwa Kristo ofune amaanyi mu ye. Amiina. Ate buli lwotezuula na kutegeera mu Katonda kitegeeza nti emitawaana egijja gigenda kukusumbuwa. Ogenda n'osanga abakkiriza basanga ne bagamba nti emizimu gyannumbye naye nga olina obuyinza mu linnya erya Yesu. Gwe mu kifo ky'okugoba emizimu gw'odduka okitegeera okudduka ate ng'olina ekyamaanyi mu ggwe Yesu Kristo. Amiina. Kati kyetuva tujja okusomesa olunaku olwaleero nebbanga lyetubadde tusomesa nti olina obuyinza bw'oba ng'oli mukkiriza olina obuyinza ekikwetaagisa kiki kukula mu kutegeera okumanya obuyinza obwo bw'okola ki bw'olina. Bwe tweyongerayo mu maaso kyetuva tulaba omutume Yokaana nga yongera okutuwandiikira nti mbawandiikidde mmwe mumanye nti mukola ki mulimuna obulamu obutaggwaawo. Ebintu bino si bya feelingi bintu bya kumanya naye omanya otya ng'osomye ki ebyawandiikibwa. Ebyawandiikibwa bino olina obisoma mu kutegeera kwa Kristo. Obulokole si emotions oba feeling nti leero mpulira njagala kusaba leero mpulira kaŋŋende obulokole bwe twakkiriza kumanya kubanga atulokola ye Yesu Kristo olina okumanya gwe wakkiriza so bw'otegeera ne woba owulira nga tolina gasaba olw'okuba olina okumanya nti omukkiriza olina okusaba osaba so togenda na feeling ti leero nkiwulira leero sikiwulidde. Amiina. Kyavudde Pawulo awandiikira Filemoni ebbaluwa n'amugamba nti okussa ekimu okw'okukkiriza kwo kulyoke kukolenga okuyita mu ki mu kumutegeera mu kutegeera. Amiina. Mu kutegeera okussa ekimu the communication of thy faith may be effectual by acknowledging all good things which is new in Christ Jesus. Ng'oyise mu kutegeera ekiri mu Kristo kyekiri mu ggwe. Tugenda okulaba mutume Pawulo ng'awandiika ebbaluwa Abefeso. Awandiikira Abefeso abasabira. Tiyabasabira kufuna mayumba, tiyabasabira kufuna mmotoka, tiyabasabira newankubadde byetaagisa kufuna ssente naye ayina essala gy'abasabira. Tugendeyo. Abefeso essula emu ove ku lunyiriri ove ku lunyiriri lw'15 paka ku lw'2. Abefeso essula esooka lunyiriri lw'15 lusoma bwe nawulira okukkiriza mu Mukama waffe Yesu okuli mu mmwe era kwe mwalanga eri abatukuvu bonna kyenva sirekangayo kwebaza nga mboogerako mu kusaba kwange Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo kitaffe ow'ekitiibwa abawe omwoyo ogw'amagezi n'ogw'okubikkulirwa mu kutegeera ye olw'18 nga mumulisibwanga amaaso g'omutima gwammwe mmwe okumanya essuubi ery'okuyitibwa kwe bwe liri obugagga obw'ekitiibwa eky'okubusika bwe mu batukuvu bwe buli olw'19 era obukulu obusinga ennyo obw'amaanyi ge eriffe abakkiriza bwe buli ng'obuyinza bw'amaanyi ge bwe bukola olw'2 tugende paka ku 2 nga
ge yakoza mu Kristo bwe yamuzuukiza mu bafu n'amutuuza ku mukono gwe ogwa ddyo mu bifo by'omuggulu. Omutume Pawulo awandiika ebbaluwa eno kati ne bw'oba oyagala okusaba essaala osobola okusaba essaala eno kubanga essaala y'amaanyi. Agambye ki bwe nawulira okukkiriza mu Mukama waffe Yesu okuli mu mmwe era kwe mulaga eri abatukuvu bonna. Kyenva sirekangayo kwebaza nga mboogerako mu kusaba kwange. Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo kitaffe ow'ekitiibwa abawe omwoyo w'amagezi. Abawe omwoyo w'amagezi teyakoma ogwo, abawe n'ogw'okubikkulirwa mu kumutegeera ye. Kubanga bwe tusoma ebyawandiikibwa ne tufuna okubikkulirwa n'omanya nti kino ekyawandiikibwa bwe baba bagambye nti omuti kiyinza tekigamba nti muti guno ogwaffe kirina omuti gwe kyogerako. Bwe kigamba nti tolowooza ng'ensi mugende mu nsi naye temukola ng'ensi bwerowooza. Aba ayina ofune okubikkulirwa okwo nti tolowooza ng'ensi obeera mu nsi naye endowoozayo n'ebikolwa byo tebibanga bya nsi. Kwe kubikkulirwa kwayogerako namumulisibwa amaaso g'omutima gwammwe n'okumanya essuubi ery'okuyitako bwe riri. Bw'olaba nga mumulisibwa n'amaaso gano amaaso gano nedda mu kutegeera obugagga obw'ekitiibwa ky'obusika mu butukuvu bwe buli. Amiina. Obugagga obw'okumumanya si obwa ssente era obukulu obusinga ennyo obw'amaanyi ge ffe abakkiriza ng'obuyinza bw'amaanyi ge bwe bukola nga bwe yakozesa mu Kristo obwamuzuukiza. Awo waaliwo amaanyi agamuzuukiza mu kufa ge gali mu ggwe w'oluganda. Kyekyo bw'olina okutunuulira erinnya lino, bw'olina okutunuulira ofiisi eno, bw'olina okutunuulira obuyinza nti bw'oyogera mu linnya amaanyi oba ogalina. Erinnya eryo bw'oliyita manya olina amaanyi. Bw'oyogera mu linnya lino erya Yesu olina obuyinza bwe bumu obwamuzuukiza mu bafu. Ge maanyi ge gamu. It's the same power agakolera mu ggwe n'oyogera eri embeerayo neweesabira n'ogoba byonna biba bibadde bikutawaanya. Kitegeeza gwe omukkiriza olina okukkiriza oba teweetaaga kukkiriza. Olina okukkiriza, olina okwagala. Kati okukkiriza okwo kwe kukutwala okukkiriza ebyawandiikibwa. Weebale nnyo. Era okukkiriza okwo kwe kukutwala okumanya bwe mwawona okuva mu kuzikiriza okuli mu nsi okwegomba. Otyo oyogedde ku maanyi agamuzuukiza mu bafu. Ago ge maanyi agakuleetera okutegeera agakujja mu kuzikirira okuli mu nsi okwegomba. Ensi erina okwegomba kwayo kutali kwa bwa Katonda. Kyavudde agamba nti bwe tusaba tukkiriza. Tusalanga okwagala kwe so singa ensi bweyagala ebintu bikolebwe naye nga Katonda bwayagala ebintu bikolebwe. So kati twanunulibwa okuva mu kizikiza, okuva mu kuzikirira okw'endowooza y'okwegomba kw'ensi nti kati bwe tujja mu bwakabaka bwa Katonda tusomesebwa oba tusoma ne tufuna okutegeera. Ye Omutume Yokaana kyagezaako tugamba nti mbawandiikidde mumanye ensonga lwaki byawandiikibwa tubisome ate tumanye omuntu ono gwe twakkiriza ki kye yakola eri obulamu bwaffe ne ki kyakola mu bulamu bwaffe ne ki kyayinza okukola okuyita mu bulamu bwaffe. Amiina. Kyovudde olaba nti omutume Pawulo asabidde Abeefeso ng'abagamba okufuna okutegeera, okufuna okubikkulirwa n'okufuna okutegeera. Abayogera ku kutegeera essala ye za kusaba kutegeera. Amiina. Tweyongereyo tulabe bwe tutuunula tweyongera mu kitabo kya Peetero, ebbaluwa ya Peetero ey'okubiri essuula esooka ekyokubiri essuula esooka olunyiro olwokusatu paka ku lwokuna.
baluwa ya Peetero ey'okubiri essula esooka olunyiro olwokusatu ogambye n'olwokuna kubanga obuyinza obwo bwa Katonda bwe bwatuwa byonna obuyinza bw'obwa Katonda kubanga obuyinza bw'obwa Katonda bwe bwatuwa byonna eby'obulamu n'ebyokutya Katonda olw'okutegeerera ddala oyo eyatuyita olw'ekitiibwa n'obulungi bwe ye olwokuna ebyatuweesa ebisuubizibwa eby'omuwendo omungi ebinene ennyo olw'ebyo mulyoke mugabanire wamu obuzaalirwana bwa Katonda bwe mwawona okuva mu kuzikirira okuli mu nsi olw'okwegomba kubanga obuyinza obw'obwa Katonda bwatuweebwa tebugenda tuweebwa tagenda kulowooza oluzi nti obufune wabula bwatuweebwa weebale nnyo ebyobulamu n'ebyokutya Katonda olw'okutegeera ddala oyo eyatuyita kakitegeeza twayitibwa okutegeera bino ebyawandiikibwa n'okumanya omulimu Kristo gwe yamala naye nga tuyita mu kutegeera okusoma ebyawandiikibwa ebyatuweesa ebyasuubizibwa kyekyo lwaki twogera nti ebyasuubizibwa mu ndagaano enkadde byatuukirizibwa mwani mu Kristo kati kitegeeza bwe twaba twakkiriza Kristo ebyasuubizibwa mu Kristo biri mu Kristo naffe biri mu ffe amiina agambye nti eby'omuwendo omungi ebinene ennyo olw'ebyo mulyoke mugabanire wamu n'obuzaalirwana bwa Katonda bwe mwawona okuva mu kuzikirira okuli mu nsi olw'ekwegomba kitegeeza nti ki twawona tetukyali ekigambo kino ekya baluwa ya Peetero essuula esooka olunyiro olwokusatu kati tusomeko mu luzungu kivaayo bulungi according as his divine power has given unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of him that has called us to glory and virtue. Nti byonna bye twetaaga mu bulamu byatuweebwa dda. Amiina. Kati goyinza okuŋŋamba nti I'm living paycheck by paycheck. Sinafuna kye neetaaga, buno nafumbirwa sinazaala mwana, sinazimba kayumba. Ebintu byonna okusinziira ku Bayibuli bwe tugisoma Mukama yabituwa dda kati lwaki okyakiraakinga ky'otannafuna kubanga tonnafuna kumanya na kutegeera ku ngeri ya kufuna bintu ebyo naye nga byo weebiri kati kikutwalira gwe bba ekiseera okwezuula otya ng'osoma ebyawandiikibwa bw'omala okutegeera then n'olyoka otegeera Kristo oyo ng'ofunye ne relationship ye mu ggwe n'okozesa amaanyi n'obuyinza n'oyogera eri embeera n'ekyuka kyovola kati naffe abamaze okutegeera essala yaffe erina kubeera basajja ba Katonda bafune okutegeera abantu ba Katonda bafune okumanya n'okubikkulirwa mu ekyo ekiri mu Kristo amiina yesaala Pawulo zaasaba wano through the knowledge of him bafune okutegeera okuva gy'ali nti okutegeera kuno bwe bamala okufuna okutegeera kijja kuba nga kigonza okulaba engeri gye bategeeramu ebyobwa Katonda amiina olaba atugambye nti yatuwa ebyobulamu n'ebyokutya Katonda olw'okutegeera ddala oyo eyatuyita amiina bwe tweyongerayo wano tulaba nti essaala Pawulo zonna ze yasaba zaali za kukola ki zaali za kutegeera kumanya tugenda kugendako mu Bafiripi ng'awandiikira Abafiripi era nayo yali ssaala ng'abalaga ng'abagamba nti mufune okutegeera Abafiripi essuula emu olunyiro lw'omwenda Abafiripi nasoma Abafiripi tulabano omutume Peetero kirali yagezaako okukkaatiriza nti Mukama byonna yabituwa nga engeri yokka nga Sister Suzette bw'abadde ayogera nnyongera okukkaatiriza nti engeri yokka ebintu bino okuba nti bikola bitya bigenda kukola bitya eri omukkiriza oyo amaze okukkiriza
bigenda kukola okuyita mu kumanya okuyita mu kumanya kwa Kristo omwo bwe bigenda okuyita osobola okuba nti olwo omanya embala ya Katonda n'enkola ya Katonda engeri ebintu gye bikolamu mu bulamu buno kubanga amaze okubituwa agambye nti atuwadde ebyobulamu buno n'ebikwatagana ku by'obwakatonda kitegeeza buli kintu kyonna amaze okukikola ate era nga tulaba Kristo azze amaze ku nsi kuno ebbanga lyamazeeko ne minisitule gyamazeemu emyaka 3 nga establishing obwakabaka bwe buno bwe bukola era mu kufa ne mu kuziikibwa ne mu kuzuukira amaze okuleka ekintu kyonna nga akitaddewo y'ensonga lwaki tulina ebyawandiikibwa Yokaana kyavudde omutume Yokaana kyavudde atugamba nti mbawandiikira mumanye nti mulina obulamu obutaggwaawo kati obulamu obwo obutaggwaawo bwe bulamu obuzingiramu ebintu byonna ebyokumanya Katonda ate okwongerezaako ekyo kiri very powerful webale nnyo mukyala mu biro okwongerezaako bw'omala okutegeera ekyo olwo togenda kuva mu bulokole nti sifunye mwami sifunye mwana sifunye mukyala sifunye mmotoka sifunye kino kubanga obulokozi buno si bwakufuna mukyala n'abaana obulokozi buno kufuna bulamu obutaggwa bw'omala okutegeera obulamu obutaggwaawo ogenda kunywera bino n'abatalina Kristo tebasaba babirina okiraba kati ate gwe omwana wa Katonda bw'ojja mu kkanisa n'ogamba nti tobufunye n'onyigira ne Katonda nti Katonda aŋŋaanye sifunye bino awo kiba kiraga nti tonneezula kikyoli mu Kristo kiba kiraga nti tonnaba kutegeera ebyawandiikibwa bino leero waliwo oluganda mbuzizza ekibuzo nti mwami Mubiru omuntu bw'abanga bamugobamu emizimu najja n'abeera nga mulokole nga yesabi ayogera ate najja mu kanisa n'atandika okwogera ebintu ebitategereka oyo mugamba ki mugambye ekigambo kimu yalokoka ekyo tekimugjaako okubeera mulokole naye abatannakula aba yeetaagisa okusomesa agende ng'akula asobole okubeera ng'asumulukuka muki ate era n'okwongerezako ku ekyo bwandi mugambi twalina oluganda mu All Nation abasajja ba Katonda ab'amaanyi bajjanga nga buli we bajja nga ye eva akankana emizimu gimuvaako nga tugamba amaanyi gamukubye lumu siryerabira omusajja Katonda yava Nigeria Tunde Bakali kubanga yabeerawo for the whole week naye sisono buli we baasabanga najja n'akankana n'agwa yamulaba ogwasooka ogwokubiri ogwokusatu n'amugamba sister there is nothing wrong with you nti tewali kikyamu kikuli ku bwongo nti buli omusajja Katonda okusabira ng'otandika okukankana okimanyi okusooka ffenna twagamba ye omusajja tategedde nti ono mukyala yeetaaga kununulwa sisa bwe bamugamba ekigambo ekyo teyaddamu kwekankanya kyadwaki olwo endowooza ye yasomesebwa nti toyetaaga kwekankanya kubanga wasumululwa dda ekyo tekijjaawo nti abantu abalina emizimu bakankana baba nakyo abo abatannaba kukkiriza Kristo naye Kristo bw'omala omukkiriza n'atuula mu ggwe nga oli kijja kya Kristo mw'atuula olwo otandika okusomesebwa obwongo bwo endowooza yo singira ddala obukulu nti omusomesa yenna abaasomesa aba alina okusomesa Kristo otyo tetuteeka mu ndowooza yaffe okusomesa Kristo tusomesa Kristo kubanga n'ebyawandiikibwa bitutegeezezza yagamba Abafalisaayo n'Abasadukaayo nti munoonyeza mu byawandiikibwa n'ebyawandiikibwa byogera ku nze sekiba kitegeeza nti bwe tuba tusoma ebayibuli eno tetuginoonyaamu kintu kyonna tuginoonyaamu ono Kristo eyajja okutununula okutujja mu kizikiza bwe tumumanya tuba twetegedde kubanga mu ye mwe tuli kati bwe tumanya Kristo ono tuba twetegedde kati omusomesa yenna bw'akusomesa alina kusomesa Kristo talina kusomesa mizimu tegirina kujja waawo kubanga emizimu gyo giri already defeated era tegirina maanyi tegitondanga muntu naye Katonda ono omuntu bw'akusomesa Katonda mu Kristo wetegeera naye bw'osigala nga buli kiseera mizimu gy'ogenda olowoozaako kubanga Kristo ayogerwako katono ate ebisinga ne bibeera mizimu so kati ekyo ekisinga obunene gwe kyogenda nakyo so kati omukkiriza alina naye okwemanyira n'asoma ebyawandiikibwa bino Yokaana bw'atugambye nti bawandiikidde mutegeere
kakati era tweyongerayo okulaba kyova olaba nti Pawulo awandiikira Abafiripi kyebadde tugendako soma owulire mu Bafiripi essuula 1:9 ekyo tetukimaze Abafiripi okay Abafiripi essuula 1 olunyiriri lwameka olw'omwenda agamba nti era kino kyensaba kyenkola ki kyensaba okwagala kwammwe kweyongerere ddala nga kuli mu kutegeera okwawula kwonna kino kyensaba okwagala kwammwe kweyongereyongerenga musukkirirenga mu kutegeera n'okwawula kwonna teyagambanga nti kyensaba mufune ssente okwagala mu kutegeera Katonda nti musobole okwawula nti bino si bya Bwakatonda bino bya Bwakatonda sirina kutambula bwenti sirina kujooga bantu sirina kukola bintu bitali bya Bwakatonda amiina kitegeeza nti gwe olina Obwakatonda mu ggwe amiina ng'owooluganda kyava agamba nti mbawandiikidde mulyoke mumanye nti bw'onojja okusaba ojja okumanya kiki ky'oli mu Kristo kubanga endowooza yo eri erinnya eri ofiisi eri obuyinza bw'olina abakajja ku mukutu twogera ku maanyi ge tulina mu linnya lya Yesu Kristo n'endowooza gy'olina eri erinnya eryo ndowooza ki gy'olina oyinza okuba nga olina endowooza enkyamu negative ndowooza gy'olina naye bw'oba ojja eri Kristo kubanga wakkiriza gwokkirizamu olina okuba ne positive endowooza ennuŋŋamu tulabe ekyawandiikibwa ekirala kiri mu Bakolosaayi essuula 1:9 Bakolosaayi essuula 1:9 lusoma bwe luti naffe kyetuva tetulekangayo kubasabira okuviira ddala ku lunaku lwe twawulira ebibafaako nga tubeegayirira mujjuzibwe okutegeeranga by'ayagala mu magezi gonna n'okutegeera eby'omwoyo era bw'olaba zino zonna Saala okuva Bakolosaayi Bakoliso Bafiripi Befeso Baruumi zonna Saala zakubanyweza mu kutegeera naffe kyetuva tetulekaayo okuva lwe twawulira mmwe Basuzeti nga munywezezza Katonda ne twegayirira mulyoke mujjuzibwe nga mutegeera by'ayagala mu magezi gonna okutegeera ebintu eby'omwoyo bw'oba abalokole batulowooleza nnyo naye ke kaseera tusome ebyawandiikibwa tumanye ebyawandiikibwa kyebigamba bwe batugamba tuli omuddo nga tuli omuddo bwe batugamba batuyiira soda tugenda kuwona nga batuyiira soda anti kaakati kyova olaba nga zino zonna essaala omutume z'abadde ayogerako oba abatume zabadde boogerako nga kye baali essiira lye baateekangako kwe kutegeera ekitegeeza obwongo bwo bwe bumaze okutegeera ki ky'oli mu Kristo tojja kulimbibwa nanjiri egenda maaso direeta ano emitwalo 5 ndyoke nkugobeko emizimu omugamba kyawandiikibwa mu byawandiikibwa wano Bayibuli emaze otugamba tufenna twaweebwa obuyinza okulinnya ku njaba ez'obusagwa kati gwe nga naawe weegobako emizimu naye oba totegeera kyovala nga tusaba mufune okutegeera ekitegeeza bw'oba osaba gwe nange mu ssaalayo gamba Mukama akuwa amagezi otegeera ki ebyawandiikibwa bino ebyawandiikibwa yaani ebyawandiikibwa muntu kyoyo ye Yesu Kristo wamala okutegeera Yesu Kristo tojja kutandika kuyomba na banno oba basumba banno bakoze kino gwe enjiri yo gy'olina okubuulira oyimisa Kristo buli lw'omuyimusa bw'oti ng'abantu beetegeera ng'abantu basumulukuka amiina bwe tugenda mu Luyonaani waliwo ekigambo kye bayita epignosis kitegeeza okutegeera okw'omuggundu accurate exact kyekyo kyennyini kwekwo okutegeera omuntu kutegeera ebintu eby'omwoyo epignosis tubula okutegeera ebintu eby'omwoyo kyavudde asaba
naffe tweyongerenga okusingira tweyongerenga tusukkirirenga mu kutegeera n'okwawula kwonna otyo ekitegeeza nti mu kwagala kwa Katonda ayagala tutegeere okwagala kwe okweyongerera ddala okutegeera era kyovudde olaba nga omutume Yokaana agambye nti mbawandiikidde bino musobole okutegeera kati eyo essaala eddwamu otyo musobole okutegeera bino yessaala Pawulo gy'asaba oyo okutegeera omuntu ayige okwawula omukkiriza amaze okukkiriza Kristo n'afuuka omulokole ayawula ebintu by'obwakatonda n'ebitali bya bwakatonda kubanga omukkiriza bw'atasoma oba bw'atasomesebwa n'afuna kubikkulirwa kwa Kristo kubanga Kristo ono Kristo yatulaga obwakatonda kati buli lwe tutamanya nkola ya Katonda buli lwe tutamanya mbala ya Katonda kwagala kwa Katonda kwalina gye tuli nankola ki ey'obwakatonda erina okukolera mu ffe tubula kyavudde atusabira tubenga n'omwoyo waki ow'okwagala ono atuleetera okuyiga n'okumanya ne tuwawula eby'obwakatonda n'ebitali bwakatonda era abatulaba olunaku olwaleero tuli ku mukutu guno nga tuyigiriza obuyinza bwe tuyina mu linnya lya Yesu Kristo naye tuli ku paati ya 12 tulina paati ze tuyigiriza nnyingi nnyo kati naye twawuddeko ne tugamba nti tutunulire endowooza gy'olina eri obuyinza tutunulire endowooza gy'olina eri erinnya tutunulire endowooza gy'olina eri ofiisi eno ey'obuyinza mwe tukolera okufuna amaanyi gano ge tulina era ne tulabye nga Pawulo awandiikira Abaruumi nti balina okukola ki okuyaayaana balina okuyaayaana mu Katonda naye tebalina kukola ki kutegeera nga kyasaba balokoke kubanga we banalokoka bajja kufuna okukola ki okutegeera luli twayogera nga tuyigiriza nti bw'oba nga tonnalokoka oli muntu wa Katonda naye bw'omala okulokoka ofuuka mwana wa Katonda kati oba tomanyi bintu bino bya mwoyo webikola naye bw'omala okulokoka n'osomesebwa ofuna okutegeera n'otandika okwawula amiina nene essaala ey'okujja okusaba nti ndi mwonoonyi lukulwe tenateranga okusaba ne mmala okwekuba emiggo emotionally taata nyonoonye kubanga tuzze tusomesebwa nti oli mwonoonyi nti era bw'oteenenye Mukama tajja kuddamu ssaala eyo naye enjigiriza nkyamu bayibuli etugambye oyo ataamanya kibi yafuuka ekibi ku lwaffe n'atufuula abatukuvu olwo twatukula si lwa bikolwa si lwa ssaala yaffe gye tusaba wabula olw'ekyo kye yakola ku musaalaba n'atutukuza kati oyinza okumbuuza nti mubuulizi nsaba nti abwojja ng'ogamba Mukama nkwebaza kubanga wansumulula mu kibi era nzuna omwana wo kino kye nneetaaga lwoluusi tumaze nnyo ebiseera bingi nga tugamba tusabye naye Mukama taddamu ssaala zaffe lwaki kubanga lwe tugenda tukaaba ne tumala 1 hour gwe no emotions no feeling better nti okaabye n'olowooza nti ova kusaba naye wano tulabye essaala zonna z'obadde zotusomera mu bbaluwa z'abatume nga omusajja Peetero ne Pawulo bagamba nti tubasabira kyetuva tutalekangayo kwogerako mu ssaala zaffe mufune okukola ki okutegeera n'amagezi n'okubikkulirwa mu byawandiikibwa Kristo kati zezino essaala ze tulinanga okusaba kuba bw'omala okufuna okutegeera n'okumanya weezuula nti Mukama wange Yesu Kristo yansumulula ndi mwana kati omwana emiganyiro gye gyegiriwa nti wasumululwa olina emirembe olina obulamu kati embeera yonna bwekugira ng'oyogera eri embeera eyo mu buyinza obwakuweebwa mu ofiisi gy'olimu eya Yesu amiina tukyatunuulira obuyinza bwe tulina mu linnya erya Yesu Kristo engeri yokka gy'ogenda okumanya obuyinza buno ng'osomye mbawandiikidde tugende mu Peetero ekyokubiri mu bbaluwa owulire Peetero bw'ayogera essula 3:18 ebbaluwa ya Peetero ekyokubiri essula ey'okusatu olunya olw'okuminamunaana ogamba naye mukulire mu kisa otyo ne mu kutegeera Mukama waffe era omulokozi Yesu Kristo oyo
aweebwenga ekitiibwa kaakano era n'okutuusa ku lunaku lw'emirembe n'emirembe. Amiina. Tukulirenga mu kisa, mu luzungu egamba grow in the grace which is the knowledge. Tukulirenga mu kisa. Mwe muli okutegeera. Amiina. Bwe tunaakulira mu kisa tujja kufuna okutegeera nti bwe tubeera mu Kristo we grow in grace. Tukula mu kisa ne tufuna okutegeera kwa Katonda. Amiina. Ate era okutegeera kuno nga weeyongera okuba n'eddembe kwa Bayibuli egamba nti bwe tulimanya amazima galitufuulewo eddembe. Sitaani bw'ajja n'akulumba tokankana okola otya kubanga otegedde amazima ng'oyogeza obuyinza obuli mu Yesu ng'agamba Sitaani nviira wano tolina buyinza genda ng'era agenda. Naye bw'oba tonneetegeera bw'ajja n'akulumba odduka misinde munsabireko bannange bino byannumbye munsabire si kibi okukusabirako naye nga ggwe omuntu olina okumanya ki ky'oli mu Kristo ky'oli mwana wa Katonda oli munye ya Katonda oli maanyi ga Katonda gwe mbazi gy'akozesa okukuba omulabe. Okula mu kisa si kwe kuddamu essaala. Okula mu kisa kwe kumanya engeri Kristo gy'akolamu, engeri gy'okulamu mu kumutegeera. Amiina. Kati ng'olwo okula mu kisa eky'okumutegeera n'omanya Kristo biki byakoze mu bulamu bwo. Engeri okula mu kisa okukatiriza ku ekyo ky'obadde oyogera. Okukula mu kisa kwe kumanya biki Kristo bye yakola mu ggwe omukkiriza. Olwo ne kikuleetera okula mu kumanya naye olina okumanya. Olina okumanya omulimu ogwaggwa. Webale nnyo. Kubanga ffenna kati abakkiriza after okufa kwe n'okuzuukira tutambulira mu mulimu ogwaggwa. Kati olina okumanya omulimu guno ogwaggwa Kristo gwamuleeta ku nsi okutabaganya omwonoonyi ne Katonda. Nti kyamutwala okutambula olugendo ogenda ku musaalaba. Bwe yafa yafiira wamu n'ebibi byo. Bwe yaziikibwa yaziikibwa wamu n'ebibi byo. Nga Sista Suzette bw'ayongera okukkaatiriza nti yafiira wamu n'ebikolimo obubbi obwenzi obulogo obutemu byonna yabitwala. Amiina. Kati bwe yafa wamu naawe bwe yazuukira wamu naawe bwe yaziikibwa wamu naawe bwe yazuukirira wamu naawe ku lw'obutuukirivu. Amiina. Kati ekyo kirina okutwala gwe okukimanya ekyo gwe ng'omukkiriza nti otamba mulimu guno ogwaggwa. Ensonga lwaki tusoma ebyawandiikibwa bino ne tubifunamu okutegeera. Amiina. Ayogedde nti ebyandikwa bitutegeezezza nti bwe mulimanya amazima n'amazima galibafuula eddembe. Olw'okuba omufuzi w'emirembe atuula mu ggwe embeera ne bw'ejja tegenda kujjako mirembe kubanga emirembe gye gifuga. Amiina. Ekikuleetera okutya kubanga mirembe avuddewo. Naye mirembe bw'abeerawo kiba kitegeeza afuga okutya. Amiina. Okutya okuli mu ggwe omanya emirembe giri mu ggwe giba gifuga okutya kubanga yakuwangula. Kyova olaba omuntu w'omunda talina kutya. Omuntu w'omunda. Kati ekyandikwa ekyo nga kirungi kaddemu tukawulire. Emirembe kubanga ye Kristo ye mufuzi w'emirembe. Kristo ye mufuzi ye mirembe. Kati mirembe egyo gituula mu ggwe. Kati emirembe bwe giba gituula mu ggwe kutya taliwo gifuka okutya. So mirembe giba gituula mu mirembe agifuga. Wow, that's deep. Kaakati ow'Oluganda atuwuliriza twagala kumaliriza naye tugenda kumaliriza n'ekyawandiikibwa kimu ekisembayo kye twagala obudde budduka mangu nga onyumirwa ng'ate oyigiriza. Tuyigiriza ku buyinza bwe tulina mu linnya erya Yesu Kristo. Oyinza okubeerayo ng'obadde mukkiriza naye ng'obadde tomanyi position mw'oyimiridde nga otunuulira otya erinnya lino, otunuulira otya ofisi, otunuulira otya obuyinza bw'olina mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ebikolwa by'abatume byogedde bitya? Ebikolwa by'abatume essuula 2 olunyolo lwa 32. Kola y'abatume essuula 2 olunyolo lwa 32 lugamba era ne kaakano mbasigira Katonda n'ekigambo kye n'ekigambo eky'ekisa kye ekiyinza okuzimba n'okugaba obusika mu abo bonna
abaatukuzibwa. Era ne kaakano mbasigira Katonda n'ekigambo ekyekisa ki ekiyinza okuzimba n'okugaba obusika. Ekigambo kya Katonda kyekyokka kino kiddamu. Ekigambo kya Katonda bw'okisoma n'okitegeera. Kyekyo lwaki bwe nadde ntandika nagambye bw'oba oyagala okufuna emirembe mu bulamu bwo ng'oli mukkiriza, soma ekigambo kya Katonda okitegeera, ofune okubikkulirwa. Pawulo kwe yasabye nti bw'onoofuna okutegeera n'okubikkulirwa, oyo eyakuyita ogenda kuba n'emirembe. Teri agenda kuddayo okugamba nti kola bwoti kubanga omanye ebyawandiikibwa kye byogera. Gwe toyogera eri byawandiikibwa, ebyawandiikibwa byogera gy'oli. Akatale ke kaakano tukaddemu ak'Abafiripo essuula esooka olw'omwenda. Era kino kyensaba okwagala kwammwe kweyongerera eddala nga kulimu okutegeera n'okwawula kwonna, mulyoke musimbenga ebisingawo bulungi, mubeerenga abalongoofu era abataliiko kyakunonyezebwa okutuusa ku lunaku lwa Kristo. Kutegeera nga mumulisibwa, mweyongerenga mu kutegeera, mubale ebibala ng'ebibala bya kutegeera nga mubigabanako. Teri ayagala kulya ku kibala kikyamu, ekibala ekyobutali kya butegeera. Era bwe tunafuna okutegeera abooluganda, tujja kumanya mu maanyi mwe tukolera. Kristo ali mu ggwe, naawe omanye ng'otambula nti awo omuzimu, embeera embi bwe zijja osobola okuyimirira n'oyogera eri embeera. Nti omukkiriza alina okukkiriza ekimuyisa omukkiriza kubanga yakkiriza Kristo. Amiina. Bw'aba yakkiriza Kristo ng'ate Kristo tumulabira mu byawandiikibwa bino, kiba kitegeeza okukkiriza kwe kunywezebwa n'ebyawandiikibwa. Amiina. Ebyandikwa bino bimuleetera okutegeera. Bwe bimuleetera okutegeera bimuleetera okumanya. Bwe bimuleetera okumanya bimuwa amagezi nti mu magezi muno mwatambulira, era mu magezi muno mu bikolwa bye eby'amagezi abala ebibala, n'ebibala abalala bwe babiraba babinogako, kubanga omuti gw'emucungwa bwe gubala ebibala si gwe gubirya, wabula ebibala ebyo bibaako abalala abajja okubirya. So kati ng'abakkiriza mu Kristo tulina okubala ebibala n'abalala basobole okuba, kubanga abalala banywezebwa olw'ebibala bye balaba. Amiina. Kale katusabe Taata tukwebaza olw'olunaku luno olwaleero. Tukwebaza tuwulidde ekigambo kyo kibadde kiyitivu nga tudayininga on the table. Kwe kusaba kwaffe nate naffe tunaasabanga omutume Pawulo bwe yasaba nti okutegeera kwaffe kweyongere mu ggwe Katonda, tweyongere okwezuula mu ggwe, kubanga bwe twezuula mu ggwe then tuba b'amaanyi, tuba tutambulira mu kutegeera nga tetutambulira mu kutya. Ayi Taata omutukuvu, ndeeta eri abaana b'abatu abatulaba Ayi Katonda ku mikutu egy'enjawulo, buli kinoomu abadde aweebuuka okutegeera ayingirewo, buli kinoomu abadde aweebuuka amagezi, leka amagezi geeyongere eri obulamu bwe, basobole okutegeera lwaki baazaaza, what is their purpose. Mukama Kitange, kubanga otuyise okubuulira enjiri eri amawanga, naye tunaabulira tutya nga tetwetegedde, tunaabulira tutya nga tetusomye, nga tetugenze kubuulira kigambo. Kati kwe kusaba kwaffe nti teekawo okuyaayana eri emmeme za buli kimu bafune okuyaaya n'okunoonya ekigambo kyo n'okutegeera n'okumanya, batambulire mu maanyi ag'akuzuukizibwa. Ayi Taata omutukuvu, otugambe nti ag'amaanyi gatambulira mu ffe, naye oluusi tubeerawo ng'abalwadde ne tubeerawo ng'ababuliddwa lwakuba tuba tetuneezuula. Kati tusaba leka okwezuula kubeere mu bulamu bwabwe, omwoyo w'amagezi n'okutegeera n'okubikkulirwa atambulire mu bulamu bwabwe mu linnya erya Yesu. Nangirira obulamu eri abo ababadde abalwadde, abo ababadde basibiddwa, tubasumulula kaakano mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Oyo abadde yeekubagiza nga gamama ndinzekka terya nnyamba, leka ategeere nti obulungi n'ekisa kyo biri ku bulamu bwe. Ayi Taata, kubanga wakikola dda ku musaalaba, by'otugamba ebikwatagana ku bulamu bwaffe tiwabituwa dda. Kati kwe kusaba kwange abantu abaana bo bano Mukama Kitange, leka bagguke amaaso bategeere nti wabasumulula dda mu bwavu
bwavu wabasumulula dda mu buwulu wabasumulula dda mu bintu byonna ebibadde bibasiba kubanga gw'oli kitaffe ffe tuli baana ayi taata tukwebaza nti owonya buli lubuto olubadde lugalanga owonya buli kizimbe ekibadde mu muntu omwo owonya amagumba agabadde gameketa mu linnya erya Yesu Kristo owonya buli siriimu buli nabe wa kansa owonya buli kyonna ekibadde kirumba abaana ba Katonda taata tukwebaza nti gwe weeyolesa eri obulamu bwabwe nga beeyongera okukola ki okutegeera n'okumanya n'okusoma ebyawandiikibwa mu kubikulira okwo mu linnya erya Yesu Kristo tusabye amina amina amina. And remember, Jesus Christ is still in full control. Mujjukire nti Yesu afuga emirembe n'emirembe. Amina, amina, amina. Twagala okwebaza Diaspora TV. Thank you very much okutuwa opportunity okubeera nga tukyabuulira enjiri abali ku Facebook, YouTube. Mwebale nnyo tunaakwatagana wiiki ejja. Buli lwakusatu tuyigiriza mu luzungu okuva ku ssaawa 2 paka ku ssaawa 3. Ku lwokuna tuyigiriza mu Luganda okuva ku ssaawa 2 paka ku ssaawa 3. Era genda ku mikutu gyaffe subscribinga osobola okuwulira enjiri endala egenda maaso. Cyberspace tubaaniriza nnyo bannange mwebale kuwaayo ssaawa yakuwulira kigambo kya Katonda. Be blessed. Have a great weekend. Tusinkane nate ku Sunday in Stoneham. God bless. This is Diaspora TV, your #1 global